Amapapali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla nawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke nawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omuttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761480004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, Farmer to Farmer, mulimi ku mulimi. Farm Business Uganda kitongole kya balimi n'abalunzi. Tukuweereza nga tusinziira mu district ey'e Buyukwe mwe tusinziira okuweereza onisaasaanira eggwanga lyonna. Twebaza mwenna abatugoberera abali mu district nga eziri mu Western eyo yogera n'abantu nga bali 40 bali luddawa bali mu Central wano abatukiririzaamu twagala okuba nga tubebaza. Abali mu Eastern region abali mu North mwebale kubeera nga namwe mutugoberera. Kusaba subscribing ero sharing. Tuli under Kevima Training Center Uganda Limited we tusinziira olwo ne tuyoka tukuweereza tukuwa amagezi mu nsonga ez'okulima n'okulunda ate olwo ne tukutuusaako ebyo baweetaze mu kulima kulunda ate nanti kino okubikolera kitegeeza tukola projects eri abalunzi ate era n'abalimi. Mwebale mwenna abatwagala ate abatugoberera mwebale abatufuula number 1 ku bugazi buno obwensi. Era no sigenda kola bingi nnyo ina kigambo ky'enjawulo okwogerako okwo okitegeere ti buli kaseera wandibadde weetegeka mu mbeera efaanana bw'etyo. Mu November bwe yali aggwako November nga aggwako awo mukugwako twalina awantu waliwo ebirime ebimu nga tebyetaaga mazzi mangi ng'obwizi naye babufuuyira bufuuyirizi bisobola okubeerawo. Kati bwe twali tugenda nti tusubirayo enkuba mu December ke tuteekeyo entusimbayo kasooli omusana enkuba teyatonnya oba tetonye mu December yakoma otonnya ndowooza awo nga mu 6 oba mu 5 December. Kati badde bujjanga bukwatako ne bufuuyira ne bugira naye bw'otuna kasooli waffe mulungi. Wano we tuli okulaga waaliwo oyo soya gw'oli okulaba waaliwo cabbage. Wano oli okulaba waaliwo cabbage. Video eno tugikwatidde ku farm lwakubanga enkuba ebadde eri tujja eri mbirombiro. Twagala ogikwatira mu soya mwennyini naye wuuyo nga bw'oli okubanga omulaba. Ndowooza oli kumulaba engeri gy'ali okubeera nga anyiriramu nawe osobola okukkiriza nti enkumbi terimba. Kakati waliwo eyaŋŋamba nambuza ekibuuzo n'aŋŋamba nti mwe enkuba omusana tegubakosa si buli we tusimba nti wabeerawo amazzi gutukosa. Naye oluusi ffe tetubeera nnyo ku season kyova nti nno ffe tulina kasooli omubisi ate era tulina kasooli agenda okubeerawo mu Gwokubiri. Mu Gwokubiri tugerabira ne kasooli so yawuuno oli mulaba mwalimu cabbage era ndowooza oli kulaba ebintu ebimu bwe mubeera mu cabbage tutuno ne tuyisaamu layini za soya nga tutera okubagana nti emboga zino zimala okukwata oba ng'omaze ozigwa osobola okugenda n'oyisaamu layini z'ebijanjaalo ne kasooli asoyitamu nga zimaze okutandika okusiba oli kubanga okitegeera. Kakati oli kulaba soya ono nga bw'oli okubanga omulaba yasimbibwa ng'emboga zino ebulayo ndowooza wiiki singa 3
n'ekitundu gwe mwezi nga banamba abeerenga avaamu kabeji kati soya wuuno omusana guli kwaka ne mulabe nja kujja mbabwira ku bijimusa ebyamakoola by'osobola okukozesa ekijimusa kyo oba ekirime ekyo nekiba nga tekikosebwa nnyo mu biseera eby'omusana ddala ebirime bino ng'ennyaanya bijanjaalo soya n'ebinyeebwa nti omusana negubaguza ebijimusa bino biyambako okwongera obunnyogovu era kyova nti nno soya omusana guli kwaka musobola okutujulira naye kati ono teyeetaaga nkuba nnyingi buli buzzi obutonnya weebuti kana naye omusana ne gutaaka yoona aba atambula ono aba ayita era ondowooza oli kumulaba atandise okubeera ng'akola ki atandise okubeera ng'abala kikyengezaako okutegeeza gwe omulimi waffe ali eyo buli mwezi osobola okubaako kyolimiramu era kino twongera kibaga nti buli nkuba buli kire ekitonnya kya mugaso kasooli osobola omusimbira ku mazzi n'osuubira nti wali gagenda beeramu ne gatabeeramu naye buli bufuuyira weebutikana n'akuyamba biba bitambula kakati bwe tulinda eri enkuba eya sizoni oluusi toba nti n'omwaka oguwedde lasitiya abantu bafiiriziddwa nnyo lwaki bafiiriziddwa bafiiriziddwa kubanga abantu twatagetinga nkuba nga tumanyi nti enkuba ejja tonnya n'enkuba ya 2023 yatandika otonnya mu Novemba nga gwako Desemba ina natonya January netonnya January abantu bali betegekera kakati abantu twalowooza nti n'omwaka guno bwetu egenda okukola ki kati nekitusaa nti yakomutonnya mu Desemba enkuba etegeerekeka nti enkuba eri kutonnya va ku buno obule bwejjanga esuulasuula kati omusana guli kwaka naye kitegeeza nti buli kire kyonna ky'ofuna kirina okubeera ng'ekire ekyo kya nsonga mu bulamu bwo oba eri ennimiro yo oba eri faamu yo kitegeeza so kibaako kyokikolerako so kirimirako entula so kisimbirako ennyaanya eriyo ennyaanya zetugenda osimba kati direct mujja kubalaga vidiyo manyikira nti bwaffe yakola loosi yakola atya loosi yagenda n'akwatagana n'abantu wakwatagana n'abantu n'omuntu namugaa tusoosema ennyaanya wamulimisiza ennyaanya tewali mazzi oli kubanga okitegeera wamulimisiza ennyaanya tewali mazzi gakugula ku kimala kya nusu ekemu n'ekitundu mugenda biraba vidiyo mugenda giraba mujja kwewuunya neneenya omusajja ennyaanya takozesangako mbu ku ddaapu yakwata ennyaanya akasigo direct akatadde mu ddaapu obunyaanya bwagaana omera bwamerangako kamu wali 213 wali 6 wali eri eka namba ennyaanya eri mu kakadde akamu mu emitwalo 40 mbuze yamugulira yakadde kamu emitwalo 40 byataalabako oba ze yagula teyabirabako oli kubanga okitegeera kakati ebirime bino ebimu kati ngene ennyaanya osobola ogisima naye ng'omanyi nti ninako amazzi bebigaanira ebiti manso okuba nga nfukirira naye bino ebirime ng'entulo osobola ogisimba soya wuuyo oli mulaba waliwo kiranti waffe omwana tulina gye wakisa eyo twamusimbira ebitoe kati omu ku bakozi bali batukolera n'ateekamu obujanjaalo obujjanjalo buli kutambula tuswakiza nti byamusana oli kubanga okitegeera ate kyensi yayama nti waliwo engeri y'obunnyogovu lusenyisenyi yes lutaka lwa lusenyisenyi nti bwenkuba obudde buwungera nga ettaka lino linnyogoga basebo ne bannyabo buli kire kyonna ekitonya kiba kya nsonga ffe tusobola okutegeera ne tulowooza ndoga nti ejjaba etonya kati ye badde tetonya naye buli buno obugenda awutonyera soya wuuyo oli mulaba wuuyo omwetegerezo ndowooza oli kumulaba soya engeri gy'ali okutambulamu kinyirira atambula anyirira toyinza kkiriza nti nona wa musana ate kati ono omuwanvu ono ennimiro ennene ye ate teyamera nona bulungi kuba abakozi bamusimba bubi oli kubanga okitegeera kakati naye raba ono engeri gyasereseemu ndowooza oli kubanga okiraba so tukutegeeza nti buli kire ekitonya kibe kya nsonga baako kyokola kigenda kuwonya okusabiriza kigenda kuwonya okugenda okulima kulimu ssente singa oba okubaza basebo ne banyogekola tobaamuukira mu kulima tobaamuukira mu kulunda bijja kusala naye beera n'okubaza oli kubanga okitegeera abamu agenda okulaba nnyaanya kusimba n'asimbira banne basimbira buno mundi gumu kati ogenda okulaba nga ennyaanya emusaze
ennyanya ng'emusazi kubanga ye ayingira mwaloza bino ebintu by'okulima byakubaza. Okulima bali bakwita kwa bataasoma kati okulima kwa baasoma. Toswayinga mu kulima ng'oyingiramu gafula sooka osake amagezi. Oli kubanga okitegeera sooka osake amagezi mu kulima ne mu kulunda. Osake amagezi. So ennimiro nga tuli ogikulambuzaako ndowooza oligiraba. Kitegeeza nti buli kaseera ako naffe tusuubira okukwata ku kaki? Tusuubira okukwata kasente. Buli ddakiika yonna eyitawo, buli sekendi yonna eyitawo, ffe tusuubira okulaba ku kasente. Oli kubanga okitegeera. So mu bufunze waki nkulaga soya ono twajjamu emboga. Kitegeeza nti omuntu apangisa, tugeze singa oba okibaze nga biseera si bibi, gwapangisiza ng'ogenda lima sizoni emu, tugeze kulima mboga, kulima nnyaanya, osobola okukozesa ebbanga eryo noga nti nga wentadde mboga zizino noyisaamu kabeji, noyisaamu soya oba noyisaamu ebijanjaalo oba noyisaamu kasooli, ogenda okulaba nga sizoni tekusaze, weefunidde akasenteko mu mbeera efaananako bw'etyo. So omusana guli kwaka gusobola okukosoowa emboga singa bataliraanye mazzi. Emboga nga toliraanye mazzi ziba zigenda kukosebwa. Ennyaanya zitaaga ng'oliraanye ku tuzzi. Oli kitegeera. N'ebino ebirime ebirala nga byo ebirala osobola okubiteekamu n'omaliriza ng'okoze eki? N'omaliriza nga ofunyemu. Farm Business Uganda kitongole ky'abalimi. Bino tubikulaga si kweragirako, bino tubikulaga si kubeera nga naye tukulaga ti naawe osobola okubaako ky'okola, osobola okubaako ky'olunda n'olima n'ofuna ssente n'otabeera mu basabiriza. Bakirayanti baffe musobola otujulira, ffe tetusabiriza bakirayanti. Newadde nina kirayanti gwe nnyumya naye ne mugamba nze sobola kusabiriza mbeere kirayanti mpeereza bweziti mpeereza bweziti, no. Era ne bakirayanti bakimanyi nti wompadde ssente nja kukola ku bintu byo, otampe era sijja bikolako, naye nze sigenda kujja mu inbox nti tuwe ssente kubanga ffe tetuyimiddeewo ku ssente z'abakirayanti. Naffe ffennyini tuli bakozi, naffe ffennyini tukola. Kirayanti ne waba tatuwadde tumanya famire yaffe egenda kulya, naye yabeerawo bambi nga kirayanti no waba taliiwo, kyova nti bamuyiye eno n'eno, nga waba taliiwo manya ssente famire tejja kubeerawo nti bajja kusoma. Ffe si bwetyo bwe tuli. Olamu bujja ttambula kuba naffe tulina bye twenyigiramu ebyaffe, bye tukukolera naffe tubyekolera. So nkusaba obeere nga weeyambisa Farm Business Uganda, ekitongole eky'abalimi n'abalunzi, amazzi ameka tukulembeza mu mbeera efaanako bwetyo. So nkulaze soya ono, simadde siri nga nina kyenjagala okulaga nti osobola okubaako ebintu nga bivaawo mangu. Ogenda olaba nga wano ogyewo emitwalo gya 3, wali ogyewo 5, wali ogyewo gundi, ogenda olaba nga oyoddeyodde nga kamiliyoni kamu n'ekitundu tokakutte nga togenze kasabiriza. Nadde nagwe ngamba nti nze teriyo banka erina looni yange ate nga batusaba jangu weewole. Oli kubanga okitegeera lwaki? Kubanga tulina obusobola okubeera nga butuyamba. Kati oyo soya omulaba ng'otono mu kamera, naye soya mungi eri half acre. Oli kitegeera? Eri half acre. Kati half acre yesoya eri awo. Half acre eyasoya eri awo. Nga olaba kati ono olaba engeri gy'asereseemu. So buli saa yonna baako by'otega obeeko engeri gy'oyinza okufunamu akasente nga nandiki tolinze bintu bya sizoni kigenda kuba kyema. Farm Business Uganda gitegeezeko abalala, ennamba zibeera mu bulango, ennamba ezo zoba okozesa okubanga okonectinga naffe, embizi weeziri, obutunda weebuli, okuwa magezi, okusomesa. Osobola okubeera eyo gy'olina okuba essimu ne tukusomesa mu mbeera efaananako bwetyo, n'oba nga osobola okubeera nga ofuna ku kasente ne oba tuze gye tuli, kubanga osobola eyo gy'oli n'okuba essimu oba n'ojja mu inbox ku WhatsApp ne tukusomesa ekyoyagala osomesebwa, ate munnange gwe n'ofuna amagezi
nga totaddemu na transport wo n'ofuuka omukugu mu mbeera efaanana bwetyo. So ebintu ebyo weebiri oyagala bikola n'obikutuusaako bitooke weebiri mu mbeera efaananako bwetyo tusobola bikutuusaako nga farm business. Uganda ekitongole ekyabalimi n'abalunzi nzirooza tukomaawo ndowooza komaawo mu mbeera efaananako bwetyo. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.